ku research entono gye tukozeeko ne kuba Kadaama bwe tureceivinze ku ofiisi ekimu ku kisingo battalaavu babeera eyo abavubuka bawano ne babalimbalimba kati bwe bakomawo sente omudidi gwonna bagukwata ne baguwaaba abavubuka ababa basudde mu laavu. Kati Kadaama mpuliriza bw'omala okukwata sente yo omukwano gusse ebbali tokkiriza musajja kulimbalimba. Bw'omala okuteeka omukwano ebbali awo ogenda kukola ekituufu. Omuntu asenguka n'asooka ne lampoolda n'azitwala n'ezisoketi n'azijjamu n'azitwala. Kati abantu bwe balaba n'okwemulugunya okwo ennyumba yange bagibbyemu bino bagibbyemu biri kuba tebabimanyidde bulala tebiriyo ebyo. Millions 12 mu real estates mpozi mu advising agenda eyo wala mu kyalo n'agulayo eka ng'emu. Eka y'emu asobola okuteekako emiyembe egikola juice. Nina batamani bange Dalausi ne Najibu abakola Dalausi juice. Akatale kali wide akeje emiyembe. Problem nti abavubuka ebyo tebabyagala. Babirabanga ebitali bya mulembe naye nga mwe muli ssente. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kale setting awo anti kakati akantu wagambye oyagala kulaba engeri ebintu bino bye tubituusaako emikono. Kale ku mukutu kwe tuli Cruise Exclusive Arling Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira yonna gy'osinzidde oba oli Canada oba oli Japan oba oli South Korea oba oli England oba oli Germany oba oli France, America, Canada, Belgium, mwenna bannayuganda, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Bahrain, mwenna Kuwait, namwe bannayuganda bali wane Kenya, Tanzania, mwenna mbabuuzaako nti banaye muli mutya, mwasuze mutya, musiibye mutya. Kansubira ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo, malidadi sana. Obulamu tukyanaffe tukyabutwalira ddala mu maaso, sijja kukoowa kubaleeteranga mboozi zinyuma n'abantu baogera bintu nga bibagattako. Kubanga bwe mbaleetera abantu nga tagattako katulaki oba oteerako omukutu guno ogulabe. So ndeesa abaami babiri naye nga bonna experience gye balina mu bye tugenda okwogerako nnene ddala. Ku sayidi eno ninayo Ajiwaswa, always abeerawo mukimanyi bulungi nnyo. Ku sayidi eno ninawo musajja wange yankomoze abeera London oba abeera England. Manyi abamu bayinza okugamba waaye tobyawula kiri kibuga nze si gye mbeera. Naye tuzze okulaba nga tubaako ne bye tunyumyako, tugenda kukuba emboozi yaffe nga nnungi nnyo. Programu eno eteebwamu ensimbi bannaffe abaawamato abakutegeeza nti gwe nno munnange omupangisa akyakuleekanyiza bwereere, okyereega ebikyala omupangisa bya bwereere. Kwata nnyumba, kwata property, zikwasa abaawamato basi oyo bana babiri bennina wano, ebisigadde gwe sirika. Ate munnange nno enjawulo gye balina kwe kuba nti bw'oba ne apartment ng'ozibawadde basobola okukwata ssente ezo gwe z'okuŋŋaanya mu mwaka ne bazikuwa omulundi gumu, bo ne basigala nga basolooza mpola mpola, business nesigala ng'egenda mu maaso. Njagala okwebaza bankuba kyeyo ababasupportinze naddala ng'obalabidde ano ku channel ya Cruise Exclusive. Nange bakama bange bagira ne bajja ne bagamba Cruise ekituufu ekintu kitambula bulungi, ekituufu ekintu kikola. So
kimpa amaanyi ag'enjawulo naddala nga mutuuseeyo era ne mukeziganya business ne mugibawa. Otherwise mukadde kano kansooke nankomooze okuva wali mu kibuga la London okuva mu nsi eya Bungereza asooka ababuuzeeko tutandikire awo. Naam, amannya n'eddoboozi mpitibwa Moses Matovu nga ndi mutuuze w'e Bungereza South London Croydon nga nze omu ku directors ba company gye bayita Wamato Estates Management Uganda Limited bakafulu mu kumanaginga n'okusolooza ebizimbe mu ggwanga Kampala Uganda. Abatuuliza n'abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amannya n'eddoboozi Waswa Ibrahim Bakasambe, mukozi era director mu company ya Wamato Estates Management Uganda Limited abakola emirimu gy'okusolooza ennyumba z'abapangisa. Always tukugamba toleebuukana n'abapangisa abo, totawaana nabo, toleekaana nabo, jangu mu Wamato Estates Management Uganda Limited tumanaginga abapangisa abaabo, sente zo zonna ezivaamu tubeere nga tuzikuwa omulundi gumu ate osobola okubeera ng'okolamu ekintu eky'omugaso. Kale awo wennyini njagala obbabuulira n'abalabi bange abalungi abandaba ate abanjagala ennyo nti abaami bentuddemu wano wakati bayina enkolagana buli omu gye yandyegombye. Omwami ono yakuba ekye Japan ne China, omwami ono yakubye kya Bungereza. Kati otuuka ekiseera ne weebuuza abantu bano bankuba kyeyo beegatta batya ng'oli ali mu nsi ndala n'ono ali mu nsi ndala ne bafuna kye bayita common goal okutandikawo Wamato. Bafunyeemu bagaggawadde. Bwe njogera ku bugagga soogera ku muntu alinayo ennyumba ye emu emunyonyo n'emmotoka. Njogera ku bantu nga bazitowa essente. Ono y'omu ku mikwano gyange Haji Waswa gwenzuuka ne basaamukaga ne mugamba Haji naye banetaaga miliyoni 5 n'akugamba nziteekewa. Kitegeeza omuntu bw'atuukiramu eyo level aba musajja ng'ayimiridde. The same to Uncle Moze, ye musajja gozuuka naye ku makya naga Alani kale kankuteereko. So nange nina emikwano emirungi naye nga bwe mbaagala nammwe mbanjagala naddala bankuba kyeyabali eyo bensinga okukolera kubanga mmwe bensinga okukolera olw'ensonga YouTube endagamwe musinga okundaba. Kakati n'olw'ensonga eyo mbanjagala omanye nti mukwano gw'okuba France oba Germany tekisobola balemya kuba na common goal ne mugaggawalira wamu. Mukwano gwali mu America nga goli Bungereza musobola okuba ne goal ne mugaggawalira wamu. Mukwano gwali mu Uganda nga goli mu America musobola okwegatta kuba mwenna bankuba kyeyo nakikubira ano Kampala oli akikubira mu America oba yonna najja akikubira. But nali agadde okumanya science ki gwe baakozesa okwegatta sente ne bazifuna era basanyufu baami bafumbo abakyala baabwe basanyufu ate basiraamu. Mukama nzaawe yantera omukisa. Bannaye Mukama nsembereza abaami abasiraamu nga mikwano gyange wamu n'abakyala. Anti kye ŋŋamba kyekyo. Nze munnange nno byewuunyisa kuva nno mu ssomero. Nze abawala abakristaayo simanyi. Sibaagala. Tebajja mulaavu. Naye nze omuwala waba musiraamu. Omuwala waba musiraamu. Manyirawo Allah bikoze. Abawala abasiraamu balina engeri gye banyangoyiza obulamu kuva bwe nzize nga nkula. Era nagamba n'emikwano gyange gisinga gyonna basiraamu. Era kirabika mumami agenda kufuna mukamwana nga musiraamu. Era musiraamu. Naye nali agadde egenda be it's going to be an interaction. Yep. Okusomesa bantu bonna abali eyo importance of good friends. Naye nali agadde kikwate nnyo ku muntu ali mu diaspora. Tutandikire wa Haji Waswa. Hey. How do you guys meet? Mufuna common goal
kubanga omuntu yaligambye nti abaluganda naye these are best friends that have become brothers. Okumiitinga kwaffe Alan kuwanvu. Tekutandikidde wano, tekutandikidde ku Bulaaya kukuba kyeyo ffe era luli nakyogerako bannange nti you people should keep friends for a long time. Benefits zimala nezikola ki nezijja. Kati mwami Moses Matovu oyo tuba tuli ku ssomero musinzi ndi mu senior 2 aze mu senior 1 tumiitinga. Kati bwe tumala okumiitinga ne tukwatagana mu bulungi, omanyi bw'omala okukwatagana ne munno mu bulungi mutandika okusharinga ebyekitonga bw'obimanyi musharinga ani ate alina pocket money ffenna twalinga babede mwali baana b'abaami just nti twali babede ku ssomero gwe ng'ova nakunyumizako solimu nga nva ewaka okugenda ku ssomero nga baba gundi ampadde baba n'okuŋŋaanya bonna bakulu bange nga ewe waswa oddayo nkya kwata ebiri ogenogera ku ssomero ngo you have a lot nga bakuwadde n'ebintu ebikalu. The same to Moses is the first born. Ajja kweyogerera naye kano kankayiseeko ba first born zindozo bamanyi babeera ba darling mu family buli kirungi kisookera ku bo. Kati nga Moses nga naye ajja jjudde nga nange nzijudde kati ne tukwatagana tusharinga ebyokulya ng'ebyo tusharinga ssente n'enguye nga twambala zezimu. Moses nga aleeta empale ebiseera ebyo wali empale baziyitanga zi Tokyo the Sharif. Tokyo Sharifu ne Pierre Cardin Bilal Islamic Institute ya Kachiri. Kati zinajja ne Tokyo empale nga nnungi. Musa najja ne Pierre Cardin. Kati bwe nyambala ku Tokyo leero enkyanja kwambala Pierre Cardin ya Musa nga naye ayambala ku Tokyo yange okitegeera ne tubeera waliwo zino esaati ezalegeza kati nga babugula eya blue nze njako Musa yaguze ya blue kangule ya maroon byoda nga twambalira wamu waliwo zino engato ezaali ez'ensonso ensongovu zino by then nga bwagula ya black nga ngamba kati Musa yaguze ya black nze kangule eyaki eya brown kwegamba nga tubeera tukyusa bwe tutyo ng'era making sure Musa bwaleeta kilo sukaali kilo 5 eza sukaali olwo nze nja kuleeta emigaati 2 kubanga tugenda kubisharingira wamu ng'asula ku ddeeka ya waggulu nze nsula ku ya wansi since then mpaka kati awo bwe tutyo bwe tukwatagana ffe n'abakyala abaffe bakimanyi toyogera kibi ku Musa tokyogera bw'otandika okyogera nga nkuviira n'okukuviira tasobya okitegeera Musa ewange alamula Musa can come home n'angamba kojja ono omwana tumukyusa essomero gwe maama w'omwana ne bw'oba oyagala otya nga Musa aŋŋambye kyetugenderako ekyomukisa omulungi ne bakyala baffe bakipiikinga bakitegeera for us to be safe ffe ababiri okubeera seefu nabo okubeera seefu bakimanya nti these people are inseparable bw'oba oyagala obufumbo obulungi leave these people alone. Kati bwe tutyo bwe tutambudde. Of course weaknesses zibaawo naye if you choose to be with someone you bear the weaknesses from him. Ani asooka okugenda ku kyeyo? Asookera yeeyogerere. Nze nasooka mu 2 gumu mulekawo munno mulekawo n'alumwa nnyo yakaaba era yajja n'ansiibula awo navaawo ku paaka nkadde then twalinawo edduuka najja genda ne brother wange nemulaba wange ennaku emulumye bajja ne munnange mulamutawo malumagala nemulaba wange ennaku emulumye naye nga nze mpiseemu neyongeddeyo nze namusooka otambula then oluvannyuma naye n'agenda kati bw'amala okugenda e London nenoonya visa y'e London. Allahu akbar. Kuba first of all bwe yagenda namanya nti bisoboka someone can go to London nimanya kati kisoboka naawe okutuukira nninawo
Iwe. amanyi nze ngenzi Yagenze era ndani kati ya of course bakulu bange baaliyo naye kati ye bwe yagenda ate n'enkipiikinga nnyo kisoboka nenga kino kisoboka Musa agenze at that age because yagenda after senior 6 exams kati nzolo nga ndi Makerere mu senior mu year 1 era by then abana Makerere bagendanga nnyo nga tufuna ebbaluwa ya dean of students yalinga supporting no documents zo nenjifuna nenteekayo ne bambwaka nenga nenzizaayo gwokubiri ne bambwaka nenzayo gwokusatu paka nga akamaliza okusoma kati bwe bambwaka diiru ya Japan nejjanga bwe nakugamba nengende Japan mugaye Musa mfunye ya Japan kangende Japan but we kept on communicating. Goliamu yali kimu mukwano gwe nadala nga buli omwali ku kyeyo communication yasigala etya ffe tetubeeranga kaawo nga tetulina communication nti omukwano ogwaffe I think I would say it's guli nakyo tewali kino nti twagala kino oba kiri guli nakyo era ne bombuuza nti wasi omwagalako sikitwandugamba kino maybe kyeyinza okugamba nti ampuliriza nti ebiseera ebisinga kyendera nkigamba abantu bambeeranga ab'emikwano olina okuba okulembeza nnyo muno kyayagala nozaako ekikyo nti ebiseera ebisinga bemba nyina kyenjagala kibeere mugamba waswa ABCD ne baba ayina ekiki akulembeza ekyange kati ekyange bwe kiba kifeerinze nakulembeza nazaako ekyo then okulembeza ebiseera ebisinga ekimu ku bisinza tukuumira wamwe nti kyemmanyi nti betuba ne ideas bbiri eyange yesooka babanga yasoose okuleeta eye yesooka eyange neddako nti twakola ekintu nti valuing opinion ya muno opinion ya muno ogiwa ekitiibwa first negaana bugaanyi n'olyoka oleeta eyiyo nti I don't remember any time twali tuse ku muguwa about any opinions nti kyetwateeka mitwe gyaffe nti baweerawo ekyetaagisa nti by the twayita kojja era abantu abasinga balowooza nti oli wampeewo nze ndi wangabi maama wange wangeye maama wono wafumbe naate twayita kojja era mpita kojja but that is a sign of respect nange byakyuka kumbuzaabuza era mpita kojja namuyita kojja naye from way back nga tuli ku ssomero kati we yajja nnyo erinnya lya kojja tukumuyita kojja nti he has always been looking after me ng'omuntu ffenna twalina kubutuka naye nga yatulabirira kati nga tugamba kojja as a sign of respecting him nga tojja gamba wasanga omuyita kojja kati naye okutuddiza respect ngera naye nakuyita kojja paka saawa yakakati kizibu nnyo era bw'omubuuza kawabeere waffe ewaka kawabeere ewaabwe bagamba kojja tebadda eri mu baganda ba maama we bamanyi ategeeza nze nange bengamba kojja bamanya nti kati ntegeeza baswa so kubeera nti respect nti bemba nyina kyenjagala kyemmanyi mu bulamu nti bemba nyina kyenjagala tampakanya ate nange baba ina kyayagala ngamba bugambyo kale muwa omukisa nekigaana bugaanyi saagala agambe nti nagambye nti njagala kino eno nebaa nti akojja office tugikole bye tuti ngamba kale netukola ekiki bekigaana nengamba kati katukole bye tuti nti kale so that is how betutambudde ebbanga nebbanga ku respecting each other's decision kati okubuuza okwange yes mwenna mukubye ekyeyo mujja mutya okugatta common goal ya Wamato bwe tutuuka e Kampala tugulewo company esololeze abantu rent emboozi eyo yava ku ki lwali lutya olwo olunaku lwakya lutya olunaku olwo kyenzijukira by then waswa yali Japan nga nze ndi Bungereza mala ofuna obuzibu bwennafuna waliwo omuganda wange yankyankalanya waliwo omuto wange yankyankalanya mu bya properties ebyo kati mukubeera disappointed nyiiga nkubirako mukulu wase oyo mubuuliremu kyenkoze eki kyempiseemu
I remember yali mu mmotoka n'omuntu baba bali balaga basimanyi Japan nze kadde n'omuntu oyo nga naye na problem ng'eyange so that is how we came up netugamba nti nga besides omukwano naye ekyokutandikawo Wamato bekitebe kyajjanga like mfunye ebizibu naye nga atalina bamanya balina mu bizibu ng'ebyange netukaming up ne solution eyo netutandikawo Wamato. How was it? Yeah, ngera bwakugambye kyali bwe kityo naye by the time weyankubira essimu nali nina ekirowoozo kyennyini ekyo kubanga bannange be nalinga mbeera nabo balinga bayita mu bizibu nga bye yali ayitamu sente zaabwe tebazifuna ababazimbira babakola bubi kati ate nga nze ndi nkugamba nga neeyagala kuba taata owaffe atukoledde bulungi ebyange n'ebyabaganda bange n'abalala kati nze bali bannange be tuli nabo bakaaba naye ate nga nze neeyagala in fact baatuuka ne ku extent egamba tugambire ku taatawo atukolere nembaga taata wange mujje mu bizibu byammwe awo nempikinga idea kati Moses agenda okunkubira nga ndaba bwe nkwata ebyange nenkwata ebya Moses nenkwata n'eyaba bali bannange bendi nabo mu nnyumba e Japan ebintu bigenda kuwera okumanagingira awamu era ne mugaba yali ankubira essimu nga ngamba kojja ndi stressed nnyo gundi ankoze bwati ne bwati ne mugamba bw'aba akoze bwati ne bwati kastanze very soon nzira Uganda ngenda kuyambako ebintu byombeere nga mbikumanijingira kati bwe natuuka wano the good thing naye n'alinnya bwe yamanya nti nzize naye n'alinnya in fact nzijukira nga nkubira essimu nti kojja ndi Kigali ntakinga off to Entebbe nga ojja otuuka saa meka nkeera ku makya era yatuukira wange kwolwo olunaku nga n'amakeesi gali mu mmotoka netwogera mukawo kati n'amala n'agenda n'alaba bahajati n'abantu beewuwe then olweggulo netuddamu netumiitinga kitegeera kati bwe twayogeramu fembi netupikinga idea nti let us register a company ng'erina amanya gaffe aga initials tutandikire ku bino ebyaffe ebikola ki ebiriwo bwe yabuulira mu famire yabamu ne bamuwa ebintu mami hajati n'amuwa haji n'amuwa nange bwe nabuulira abe waffe mu famire nti natandise ekintu bwe kiti nga they all face the same problem ne bampa ebintu amayumba n'ebintu ebirala ebyokutandikirako mu kumanaginga katugenda okulaba anga ennyumba ziweeredde ddala netugenda tujesalinga kampani yaffe mu mannya gaffe gennyini Waswa and Matovu Wamato wekiva Waswa and Matovu Wamato netukiregisteringa naye nga kyava kukuba nti ayina cries kati bwe nazigatta n'ez'abannange bwe nali mbeera nabo e Japan ninga kino ekintu I can make it bigger okitegeera ate nga already maze okusetinga okuvaayo awo ne tutandika bulungi era sijja kulima nti tetuli tuli happy bintu byaffe tubitambuza bulungi n'ebyabaganda baffe abalala abakwano baffe byonna bitambula bulungi kati kambuuze bwe muba nga mwenna mwali bankuba kyeyo ne mukwatagana tuli mu bbanga lya myaka emeka lino litwogerako emyaka giwera 30 actually guno mwaka tuweze emyaka 30 fenna kuba twamitinga 2 mukaaga leero 226 gye emyaka 30 egijjudde muweze emyaka 3 nga tuli fenna nga muli mwenna 30 kitwala kyokuma omukwano bwekuti Haji Waswa ozzo tusomesa wano naddala mu social capital mikwano gy'olina kebera contacts z'omulimu omuntu asobola okukuyamba what does it take banzi kino bikyanga nkola interviews badisukako interview ya best friends abeesitudde ne bejja mu bunya. Okay, kakati kasooke nkolemu ka point of correction katini twa meeting in 1996. Usimanyi timbadde mbirabidde 1996. Mwa meeting in 1990 Musa ngali mu senior wano nganze ndi mu senior. Sokoleke.
It was 1996, 96. not 2000. Kuba 2006 nali Bungereza. 20 years, Nali Bungereza, nali maze okugenda. Mwameetinga 1996. 1996. Nga tebannakuzaala Alan. Naliwo. Naliwo. Okuzaala ne bajja kubala emyaka gyo. Oli mu baby class. Bagenda kubala emyaka gyo. Zaidi wa 90 wano. Zaidi wa 90 wano. Balage bakamera. Wano. Ndage. Abaana babala emyaka abo. Bw'obaga nti 1996 waliwo. Nga baga ninaofaananyi bwange ombwe na postinga napataleyo ku internet ne batandika naye kuluzo ina emyaka emika n'abayimbi abamu nga nabo baali bakyeyiiya saa zino baakuba nga naye kuluzo ina emyaka emika ne mbagamba ndi mukulu ekimala naye bana bajja kunyimba nnyo abo abaana bajja kunyimba oli kakulu nnyo ndi muto temufaayo so emyaka 3 nga muli ba mikwano. Yes. What a story. What a journey. And it has been a very lovely journey. Okay. Katandikire ni wa Uncle Mose. Uncle Mose. Wanyumye embozi twasemba okubeera wano. N'ogamba wagenda e Bungereza wali obulamu n'obwana bwayo. Nali obulamu. Yeah, nali obulamu. N'otugamba nti ogenda okukoma wano nga mikwano gye egimu giri ahead. Kojja yali luddawo okuwabula nti munnange obulamu ng'obulya nnyo. Kaakati nti obulamu bwe nali e Bungereza kojja teyamanya kyendiko. Teyandaba nga twogera ku ssimu. Nga tamanyi nti musajja we ali Bungereza ajooga bujoozi. Mala kuba twamala emyaka emirala nga 10 nga tewali alaba munne like 10 years. Nga tewali alaba naye nga tubeera ku masimu. Kati so what I told him kyeyalinga apiikinga until bwe yamala okulaba physical n'agamba naye musajja wange emyaka gy'amazeeyo kiki ate. Then natandika okumanya nti musajja wange aleka adde azanya buzanyi kusinziira ku mbeera gye ndaba. Nali ndabika bulungi nga nnyirira na buli kimu naye ate nga sizitowa. I used to look good naye nga tesikola ki nga toyina mmanyi nga sizitowa nga bw'ongamba nti kaakati onteeka ku minzaani ngwayo bubundi. nga gwe mukulu we ab'omukwano. When did you first realize nti muganda muto wange ono abadde ku kyeyakunywa naye talina kyalina and gwe ng'omuntu kyakuyisa kitya era when do you sit him down? Anti kakati olaba bano abantu betumanejingira ebintu bannabulaaya ate bongedde naffe tuzibula amaaso nti you look at someone ng'alina ka apartment kakola obusente wesinza kwogera wano naye nga buli reasonable nakugamba kale emyaka gyange 6 ku bulaaya kuno noga 6 years you have this nga there is another person amaze emyaka 15 takirina kati gwe n'otandika okwejajinga noga nazannyamu kojja nazannyamu okitegeera kati n'ogenda kumulaba 10 years ng'alina ekintu gwe ng'oli myaka 2 nga kwegamba n'olabira ku bantu abalala era tubeera awo ne twogera ne kojja nduga kojja kati tukole ekintu bwe kiti kati tukole ekintu bwe kiti lwakuba tetwagala nnyo ffe ng'abantu ate kwanveiringa bintu byaffe naye nga ever since he started coming back ne tutandika okubeera wamu there is a very big change. Bafuna batya mukwano bwekiti naawe ogirina naye buuza bakola batya emikwano ennyo. Just make friends, don't get friends. If you say okufuna emikwano oyinza n'okuleeta baasi y'emikwano naye bwe bagamba nti nno kola omukwano okolayo nga 3 ojjukira nakugamba ku kintu kya social capital nti nze Moses oyo social capital wange kati omuganda wange mulongo social capital wange waliwo n'omulala mukwano gwange ali Bulaaya gwesinza kwogera linnya wamu naye social capital wange ate nange ndi social capital mubo
You remember the story I told you about ya 20 million. Nti oyo namusaba million 2 nanga akojja nziteekewa. Awo njagala awo nange awo manyire omukwano. Nanga manziteeke within 30 minutes nga ziri ku simu kuno. Send wave. Nina simu 2 yateeka ezimu endala n'ewalala kuba tebateekako nnyingi lumu. Nenkubira kato njagala million 2 within 20 minutes nga message agisindise nti kozesa kwezo zolina because I was keeping his money. I was saving for him. Akozesa kwezo zolina. Nenkubira n'omulala naye n'azimpa ze million 6 within 1 hour nga zivudde mu bantu bangaabo, what we call social capital. Ero jiko inoga nti nange Moses oyo nga nina kyonna kyayagala mu nze, I can't hesitate. I can't even write nti yo ayekankokozesa endagaano forward. Okitegeera. So that is where we are. Kola mukwano gwo, bw'omala okufuna mukwano gwo mukole. Bamukola batya? Understand him. Sacrifice ojjukira nga nkugamba nti bw'oba olina mukwano gwo ng'oyagala mubeere bulungi gw'olina okusacrificinga, era kojja akyogedde nako wali mu introduction. Gw'olina okusacrificinga. Don't be selfish. Ebo oyagala otya? Kana akasaati okaagala nnyo naye akaagala kamwe. Okitegeera? Oyo Musa bw'aba ava e Bulaaya keesi ziba 2 era alinga kato bw'akola. Eno yawaswa eno yange. Suitcase ziba 2 eno yawaswa eno yange. Because he's making me as his friend and I'm making him as well as my friend. The sky will be the limit. Get a friend, make him. What's the best memory? In all your amujani amujembaddemu ne ajiwaswa. Joyinzo gamba in our friendship mukwano gwaffe. Best memory yaffe badde wano mu bulamu. Ngeri so emotional, ekwase esanyu, ekabya abazi. Yoga nti wow, that day bagamba nti well, people may judge whatever is it, but the truth remains the truth. Bagamba limuntu ayina gyenvuddewe. Best memories era ne mchala nga nagimunyumizaako. Wo. Olaba okinyumiza omukyala ebankulu bambi. Tetwali babiri alani fekka. Twali nga 3-4. Kozi waliwo mukwano gwa fomu. Waliwo mukwano gwa fomu bamuyita Wood, Wood's property consultant. He's our mentor. Esimu ebadde kujukiza genda kukola. Esimu ebadde nzikiza waliwo kiranda gwenyina okumitinga naye njamulaba. Nti ekyeyombi manyi. Ala muzirekamu. Njijiramu ntebe. Actually njijiramu ifiro ku kisaawe bemanzija. Okay. Kati so twali basatu mukwano gwa fomu bamuyita Wood, Wood's property consultant. Emyaka gibeerawo, emyaka gyali gituwaga biki naye best memories zenzukira ku ajiwaswa oyo mu 1990s nga masimu gakajja. Mzee yagenda n'aleeta esimu Ericsson. Sony Ericsson. By then abaziteeka wano bamuzeeyi. By then nga tuli butindi bwe buti ndooza nga fembi tuli mu Alan Cruise omu. Naye nga tusibire n'empale mu buwato obwenkana bwe buti eno waggulu biki. Kati nzije esimu ya muzeeyi. So bitwa omulanga nga report tuzijja ku report zaffe nga tuzitimaawo ku Pride Theatre. Nga musimu aluvanyume. Kati mujira muleeyi ya buli omoyo alagako mwambadde mukoze mutya. Kati nzije esimu ya muzeeyi. Wajja nayo. Najja nayo. Naye nga teri mu na line nno. Nga muzeeyi by then muzeeyi yalina esimu naye nga tasobola kujja afford nga service fee biki nga waji mu London eyo naye nga tasobola kubeera nayo. Zaali z'abantu babalendo zanga mu Uganda monna balina amasimu balinganga 10. Bamuzaata mugenzi mu wamusaasire ne balinga 10 balina amasimu nginso ne bamanyi nti ona esimu. Kati nga ne Haji mzee wange muzaata be balina esimu. Be basooka okukwata amasimu mu Uganda. Be basooka ali mu bantu 10 abasooka okukwata ne mugenzi agikatongola. Kaddemu abantu abasooka okukwata esimu 10 abasooka mu Uganda mwalimu Haji Katongole omugenzi mu wamusaasire mwalimu Seka Muzaata.
balinga 10 ne nyinwa solte Ne BMK. ne BMK abagaga nga bazina bino byetwogerako bituufu yes like mobile phone ng'ensi yonna bamanya nti Makindye wali ala naye n'essimu n'eri waliyo kati muzee wange agirina naye nga tasobola kugiafford nga gikola ki gikwata talina layini bakisasuliranga akakadde kamu buli mwezi aka service fee by then akakadde kamu buli mwezi nkawerera abaana nga 10 school fees Sheikh Muzata nga sente bali baludde nazo tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu z'ayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-86-39-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kati ng'abantu batinabe n'amasimu nzija esimu ya muzeeyi tugenda okukima lipooti ku ssomero babulungi ekikalu kyange ndi kati ndibe nti ng'akagalo ngikwata njeteeka ku kiwato njetimba naye nga njambala ntambuta saidi eno balina ogiraba naye alani navanga ku Pride Theatre nenzikira eri ku paaka wansi nga buli muntu atunula baati egende yakabeeti noddayo era waggulu kakati ekisinga okunsita ku waji wa sooyo twagikwatanga mpalo nga bemba nze njikkiriza kati nga njijjako nenjiwa waswata yagizaayo waggulu nga kigenderwa kyaki kulaga nti omuntu ine essimu ng'otambulira ate najjayo nzije teyaŋŋamba namusumagiza nenjijjayo ng'agenze kola essimu ye nenjifuluma tewali babbi omwana omuto aba ategeera ne bagenda kunzibako essimu y'omusajja era omwana omuto aba mubi nnyo bannaye nga simanyi oba essimu y'omusajja banaaginzibako simanyi na sente zeegula makimu nti ya bbeeyi kati ng'essimu eyo tugikwata mu mpalo nga be tuba tukkiridde nga nze ngiina ng'ate waswa yagikomyawo era nga olwali mpaamu nange n'ogimuwa n'agissaako kati so those are some of the memories zesirerabira ku munnange ezaaliwo nga tukula biki essimu eyo nga tugikwata mpalo naye nga buli woyita wonna buli muntu akyuka baati n'agamba laba abaana abagagga abato lwasimu yaliko olutaala lwa green nga lugenda lwakaluti ne eri empanvu ng'akagalo nga lugenda lwakaluti nga otambula ogize oti balina ogiraba kati ate ng'oti ogibba kati nga ntambuza ate wasu balina ogenda nga batunula nga nze security guard kati baba yagikutte nga nange ntambula ndi security waneno benti era waliwo family gye wanyumyako family ya Haji bamwitani ajiga waliwo omwami yankubidde ng'ava mu Amerika abadde Amerika oba London naŋŋamba omwana oyo yanyumiza ku family oyo Bamudu aba Muhammad Katongole naŋŋamba omwana oyo mumanyi naŋŋamba mumanyi naye kitegeeza bambi bwe mba mwalaba kwoga omulembe ng'abantu bali balaba balina ku masimu era balinanga amasimu omutuiriza ayinza okwebuuza lwaki baali only 10 oba baali batono nnyo abalina kati essimu zaali zaaki nga bazikozesa ki ng'ate baali batono kuba kati ali nkuba ekyokulabirako bw'obanga gwe koyina essimu mu Uganda ogenda kukubira then eba tekugasa naye kyaliwo ekiti nti abo bonna kojja bayogeddeko balinga balina international businesses ez'amaanyi bwotunda Hajiga essimu yagifuna kuba yali agirina because yalina abantu bakubira Bulaaya, China wa Thailand for business. Bwotunda Seeka Muzaata era yali musajja international. BMK naye yali musajja international. Kati bayinanga businesses internationally ezeetaaga communication eyabuliwo. Kati jukira by then amasimu gagenda okujjawa ne Uganda ng'ensi z'ebweru zaakwata dda amasimu. Kiringa katolaalire mmoroka ez'amasanyalaze wano oyina gy'omanyi nga pure wali masanyalaze naye nze mu 2009 navuga ku mmotoka y'amasanyalaze e Japan.
2015 navuga emmoloka y'amasanyalaze e China nga purely masanyalaze nga ntezinatuuka. Of recent last year I was in London nga ngeze okukyalira Musa era emmoloka y'amasanyalaze nagivuze e London naye wano ndoza tewali wadde n'emu mwezi kati zaransoku purely masanyalaze Walozenda abachaji waliwe bacharginga wali zaze I think that answer kujja last year but one kati kiba naye era kitegeeza zire muntu ninga amasimu era abazina bamanyi nti gundi agirina bakalu bagina aje bakalu kimanyi naye agina abatini abazirina kati fone ekitu tugenda okifuna nekibeera mu bantu nnyo ng'eri n'okukikoowa banaatera kikoowa mu nsi z'ebweru. What's the best memory oba so wano nga mukuze gyogamba nti muganda wange oyo yambera kwa kati yetusiiba naye wano gyogamba nti one of the best memories gyogamba nti wow he was a friend and will always be a friend nti yo wano nga mukuze wano nga tukuze nyingi actually ndo za February kwa wero memory nyingi sola ga mambo ino naye singa zali mbuto Uncle Waso your best memories but what the satu jemwa but what the bill jemwa kidanga na masimu nga mweraga ne yoko somero what are your best memories anti era ebiseera ebisinga best memories ze atera zezanga nedda waliwo naye omuntu yabakolirako naye akatono kenyinza okwogera ku best memories ziri endless nyeza Musa naye kanzi kuŋŋaanyirize mu kigambo kimu nti always buli lwalaba ekirungi kujja ekyo ekintu kikusaana oba ontegeera always kat of recent omwana wange yagenda n'atuula senior 6 nangamba naye kojja oyo omwana tumutwala e London nga sirina na idea naye tugenda okugezagezaako awo nga newabaawo stumbling blocks nekitasoboka owa senior 6 kati nangamba atugeze ku West 4 era West 4 Mungu n'asaasira olwamala senior 4 n'agenda asasoma high school e London kati ye bw'alaba ekintu nga kinaasoboka nga kirungi straight away ajja kuŋŋamba kojja tukole ekintu bwe kiti whether ku baana bange ku bakyala bange ku tukikola okitegeera kati era yampa ne advice ennene nnyo nga kojja yanjula mukyala woono Farida Naloga nakirina mbongo nangane mwanjule era ntukulu okwanjula awo ne kugwa so his advice no kunjagaliza kwanjagaliza is endless to me kati always remember naye it is best memories whenever I'm with him it brings me best memories always sijja kulimba nti nsobola n'okujjukira weakness ye wadde n'emu zibaawo but because of the good things you end up forgetting the bad side of someone ngero obusiramu butugamba nti bw'okola ekibi goberezaako ekirungi kisangulewo ekibi kati you end up seeing someone as being perfect if I may say perfect kubanga ebirungi bye bikwerabiza obubibi bye obwandibaddewo kyovula nkugambe nti his best memories to me are my best memories to him. Biki bye mutuuseeko ne mumwenyamuko ne mugamba naye waswa naganje mmozi yefe what are those good memories? Being of course our company, we started this company jointly, me and him, and it is a success. Very success. It is a very successful company. Manyi Alani, tuwali kintu kisanyusanga client kukubira simwe nakugamba bannange mwamponya nga buli client bakubira simu nga musanyufe it's a success kuba bangi bakuba amasimu bannange oli nakubira nagamba gundi yampadde namba yamwe munyambe kwe it feels good
nga client gwe mukolera alikomendeze client omulala kati recent waliwo nabadde nyina site emujenvu okulaba nga ndi omu ne ku field managers baffe waliwo client waffe omu ali Bungereza eyo bamwita Mwami Nuhu ali Bristol eyo kati tumanaginga property nezabagane benaki kati mabega kawo yatuweza maama we mwina abadde mu mmotoka n'omwana omu manager nangamba nti mama Nuhu namuwa sente nangamba kiki zino sente nga sizikwatangako it made me feel good it's a success nti omukyalo omukulu ng'oyo okubeera nga omwana yamutwalira sente ze omukyala n'agamba zino sente muzijjeewa ennyumba z'omukyalo zikola milioni nga 6 naye nga takolanga ki tazikwatangako kati okuba nti omukyalo oyo musanyufu bamuwa sente n'akwata kutama n'agamba zino sente ozijjeewa to me it's a success okulaba nga I'm putting a smile on someone's face abadde agamba nti kitegeeza kisoboka sente nsobola ozifuna mu property yange that's a success. Nsomera message eno from our client in the US. Agama, thanks a lot, my brother. The sky is the limit. Proud of you, my brother. First time I am getting that kind of money at once from those houses. It means a lot, my brother. Naye kati kambuuze tandikirawo kantandikirawo producer wange Francis ajja kubatemera muno omuntu aba nabeera ku TikTok bannange bwe mundaga ebintu bino ogenda kumba experience gwali wane waka Uncle Mozi ompa experience ali e Bungereza Uncle Waswa ozoyogera ku kintu kino eky'abantu omuwa sente n'agamba zino sizifuna naawunga kantandika n'oweeranda banku bakyeyo bali mu maziga kitegeeza mangi people are owning properties nga tebafuna yadde ebibiri oba nga bazivuluga okay with the experience n'ebyowulidde ne stories oba osobola otuwa example what are people going through bantu bali mu kuyita muki kubanga omuntu omwasenaga zino mbadde sizifunangako naye ng'ennyumba zize ng'ate yazizimba dda kitegeeza ki era ki ekigenda mu maaso eyo bankuba kyeyo nti problem eri mu bankuba kyeyo saawa ya leero nti abantu baffe family members baffe ba relatives baffe abantu baffe bonna babaleetinze nnyo down nti abantu abamu tebakyagala na kuinvestinga Uganda batyagamba ebyokolera abantu be Uganda lwansonga nti bw'ozimba apartment ogikwasiza muganda wo abamu bazikwasa n'aba girlfriends ne basooka buli sente ne bazimalawo kati ne babeera nga they are demoralized okuinvestinga e Uganda kubagamba ne bona azimba ebyokolera be Uganda nze bye nabivaako nze nako ozimbira abantu be Uganda be balyamu kati abantu be Bulaya balina ennaku mu mutima nti abantu baffe tuleke Uganda batuleetinze nnyo down beyagaliza bokka n'olaba bambi olinga alina apartments naye nga tayinga ate mwavu kati siraba lwaki omuntu alina apartment e Uganda ojjera e Uganda ku holiday ne pocket money. You don't need to bring pocket money. Jangu sente ozisanga account bobo ina property funa management company entuufu ne beta bamato managing property yo sente nga basiteka ku account yo ate ebintu babirongo sala n'ennaku zeneeno nti buli sente genda ku account yo ofuna notification nti wamato wekwala sente ziseka ku account yo ng'oli mu America, Germany, Canada yonna gy'oba message ja kusimu yo nti milioni 4 zigenze ku account yo eya DFC yo beyani ngomanya kwezi toli agenda zijjako kati omuntu serola kyova Bulaya ne pocket money so bobo okuze like ne company nga zineeno sente zo baba genda ziteka ku account kati yenna kujja tulina e Bungereza ne mu sente abantu abasanga benjogera nabo anze be nabivaako abantu bali abuli sente abantu be Uganda ozimba okolera be Uganda kati olumu oliba akulaba ngo sente ka sente Uganda ez'okuzimba agamba mbewunya nzemba sekerera ogenda kugula ttaka abagulidde be Uganda bantama bantu bambi bagwamu essuubi ku kyeyo so tebane temugwamu essuubi abantu abali ku kyeyo you can always use companies okuyambako okubeera nga bakuzimbira bakumanagingira bakola biki because at the moment kati wenjogera saawa ya leero nti nezo simu zo ebadde zivuga esinga wamato muzimbira
etuzimbira era zisimu zolabe zivuganye na omwami ali Bungereza eyo I can say the name Mbita Muhammad ngenda kusasula plot yesawa ya leero then ne report ne gundi na yegenda kufuluma kutuzimba ayagala zimba apartments n'abalala bangi you'd rather trust someone gwosobola okuvunaana than okutrust ng'omuntu gwogenda okukola emirimo obukolemizi twakowa yokolima wasi oyo nkale njagala nkwewo sente zange nga wamato olime kunkolera bituufu nkukube mu kooti. Okay, mwenga njagala nkumalire ddala mwenga abadde nga mu real estate abali mu real estate business would you advise nkuba kyeyo okomyawo sente ze wane waka investing ekyokubiri ogenda bigatta Bulaaya w'ennaku zino gwe tulabanga buli nsi eri mu kunyweza pini nammwe abaliyo olowooza kyamagezi okukomawo no investing ano sente oba ffe bye tulaba ku mawulire just byakusudiya boogeramu boogezi naye abantu ba investing ku Bulaaya. One bagamba nkwatulako tobuba bumbowa. I would advise omuntu nti ne bw'obeera e Bulaaya ne bw'okola ki wano we wammwe ensi eno egenda kyuka bugenda kera ku makyanga olina okudda ewammwe ne bwe gibeera emyaka emeka home is home. Nze advise someone okuinvestinga wano eno e Uganda ewammwe kuba ensi egenda kera ku makya nga babagamba ng'olina okudda ewammwe. Ala niweebuuze lwaki ebiseera ebisinga omuntu bw'afiira e Bungereza oba mu nsi yonna gy'afiiriddemu lwaki mu omulambo bagukomyawo era ne mwesonda ssente ne bagukomyawo wano eno naye ng'ate gwe mukomyawo yagira alayidde tayagala talina yadde akayumba eno yadde omuzigo naye tumaze agamba era olumbe luba nga lumukunya wali eri abagamba nze banzizeeyo ewaffe ebulemeezi which means ne bweweebuzaabuza otya home is what? Home is home. So if home is home then invest at home. Nti ebiseera ebisinga buli muntu yenna ali e Bulaaya alina target mu mutwe nti at the age of 70 sigenda kuddamu kukola then okay togenda kuddamu kukola ogenda kutula Bungereza America Canada waba ogenda kuddayo mu Uganda 80% oli agamba nja kuddayo Uganda kati Uganda yo ozzeeyo otya at the age of 70 so that is why I suggest omuntu to invest at home. Kiwulirika kitya wagenda e Bungereza oli muvubuka muto at your age right now kiwuka kitya ng'oli Uganda osetinzeewo properties okulima oyinza okuba olima olinawo ebintu by'abaana bo bye basobola okuba nga ate balyako omukyala how does it feel nga gwe nkuba kyeyo nga sente yo wagiteeka ewaka and you're seeing the fruits? It feels good. Gobanyi kyekitegeeza okubeera nga you can come home at any time nga teweeraliikirira ngenda kubeerayo ntya nga all you need is a ticket. kadde mwako bankuba kyeyo bakawulire. Omanyi kyekitegeeza okubeera ng'ojja Uganda naye nga teweeraliikirira ngenda kubeerayo ntya nti at times nze ngenda n'embeera e London eyo neŋŋamba waswangulira tiketi nambuuza kojja ojja ddi nti omwezi bwe guti nemanya kati ogwo omwezi bw'amu totegenda kumpa ssente waswangulira nga tiketi togisonze na busonzo togikubidde shift nga tugikubidde shift nomanya kati waswagenda kugula tiketi ku ssente zange nzije Uganda kati nzalani I don't need to raise money to come home. I just choose a date. I don't raise money, I choose a date when to go home. Kati, it feels good. So home has supported you well financially? Yeah, it has. Uganda supporting the yeah, but after investing. When I can't go yogera by the way ku internet yoko. Go to the word after agambye after investing. After investing. When I can't go yogera ku internet yakanyumira nnyo abantu kenna postinga. Kinali agadde oba oli yatala basheeyo osooka muddiramuko nange kanyamba kuba ennaku zino ate kanteeka ku pressure y'amaanyi. You said taatawo Haji yagamba
mukole nnyo yagamba mwandikoze nnyo ssente ng'ensi tennatereera nga Uganda tennatereera nti Uganda beenaatereera temugenda kukola ssente. Yaŋŋamba nti tukole nnyo ssente nga Uganda ekyalimu akavuyo, because at the moment Uganda, truth be told, Uganda ekyalimu akavuyo. So we should take advantage of akavuyo akali mu Uganda okukola ssente. Uganda beenaatereera tegenda kukola ki? Tegenda kuba nnyangu. Kati laba ensinga zibungereza zaani? Okimanyi mbu teri bafere batini lwansonga nti ensi ntereevu, buli kimu kiri mu line. So kakati when you in this country obanga olina gy'oli yonna, Uganda ye ekyali nagalaala ekyali beete, kitegeeza mbu Uganda ensi gy'osanga omutala nga alina akawumbi mu mmotoka. Uganda ensi Uganda ensi gy'ogenda mu banka no withdrawing obuwumbi 2-3 nga tebakubuuziza wazijjawo olwositwala wa akonna kavuyo. Naye essaawa ya leero e Bungereza ne boogenda mu banka okugyayo 2,000 eza paundi, olina okusooka okwogera tutegedala ni sente zizo ogenda zikozesa ki? Niwe nnyonnyolako mbu simanya ngenda gula kino biki tuwe ku simu y'omuntu gy'ogenda ogula emmotoka ogenda gula ku sente zo. Kati embeera efaanana bwetyo okubeera nga n'okugula obuguzi akamotoka n'okunnyonnyola ngenda gula mmotoka naye ku sente ezo. Whereas wano Uganda ogenda mu banka n'ogyayo ssente bakubuuza zaaki n'oteeka tebakubuuza zaaki. Kati mu kavuyo ako iyo muntu olina okukolera ebintu by'omangu mangu. Uganda tennatereera. Same applies to URA emisolo biki bambi tebanafuna system ekola ki kati. So omugezi duka o investing e Uganda okole ebyokola system nagenda okutereera nga gwe ozinzeko emikono nga ofunamu nnyo nga tofunamu nnyo kozi bagenda otereeza nga batandikira kuba n'abaliwo nga mwabakoledda mwamala dokola bye mukoze nga nakola ki natereera. Kati obugatta ku ekyo katono nabadde ku TikTok nga baŋŋamba nti mwe ba bloga president yabawadde obutuwa ku ssente banaye sente alindako kati ninziguse point yange. Mwe ba bloga president yabawadde obuwumbi 5 musako yaabwe n'abongerako gavumenti nga yo nayo neebongerako obu. Ekyo toyina gavumenti nsi yonna ogenda kisanga, tolina nsi yonna wogenda kisanga. Kyekyo taata wamuffe kye yali ayogerako nti tukole nga nsi tennatereera. Kati ekintu ng'ekyo 10 billions n'oziwa babuloga olw'okuba beekozeemu omulimu. Ekyo kiraga nti economy yeetaaga okwanguyira ogikolamu ssente. Kati mwe mwazifunye mwagagawadde because the system is volongoto. Mwayitidde mu volongoto system ne mufuna obukadde obwo. Mwe genda ofune ssente zo share yo gyeri wakasuku era bw'ataagikuwe tujja kulwana. Then 2 ku nsonga era eyo yennyini mu December last year nina omuntu gwe mmanyi yakola ddiiru ya buwumbi 12 mu Uganda. Ddiiru Mungereza ddiiru ogisangewa, America ddiiru ogisangewa. Era wano Uganda wosanga omuntu ng'abadde mwavu leero. Tetuli leero 3 February ku Sunday nga 7 nga tomutegeera nga yazifunye ate tumubuuza wazijjewa atomubuuza nga yazifunye. Eyo statement muzeeyi gye yayogera nkulu era buli atuwuliriza ali eyo genda revising statement eyo muzeeyi waffe Haji gye yagamba Musa. Statement nkulu nnyo nti tukole ssente mu Uganda nga system tennatereera. Kati gwe kiri gy'oli okugamba nti ngenda kukola ki ekigenda okumpisaawo mweno system. Oba okitegeera ne bwe kuba kuyenga nfuufu. Bantu nga batukoledde buwalagi, bantu nga bakoze simanyi buno bugundi butonto n'obiraba nga babirenga n'ogamba Mukama Katonda wange eno nsi ki. Ab'ebizigo buli omu akola nga bw'ayaga. Sabuni buli muntu akola sabuni Uganda ono liquid soap naye nga tebalina license tebalina ki naye nga bakola. Ensi egenda tukanga okola sabuni oyo
weetaaga koosi nga wagisoma, weetaaga ki nga wagisoma. Kati so omugezi kola sabbuuni wo ng'obudde bukyali ofunemu akasente. Bwe natukira ogamba kati okola sabbuuni n'okuba ne diguli, olina okuba nga wakola biochemistry biki nga gwe wakola dda ssente mu sabbuuni wo. The same thing olaba ku bino betulimi ya real estates. Okeera bukezi kumacha, you register a company and you start off. Naye Bungereza, China, Japan wate kiriyo. Ba agents ba mayumba ogenda ku ssomero n'osoma no qualifying okubeera agent w'ennyumba no registeringa ne bakukkiriza nti kati tandika okuba agent. Anti bwe ba agent tukera bukezi tufuna ka form tutula mu kati ngogamba ngotekawo akapande look house sale house for rent noteka kesimu nga batandika okujja wana Uganda. Iranda ne siwe kiri, Japan siwe kiri. You go through agents abali registered mu mateeka. Ne wano nawe alani wano woli omuntu asobola okujja wano naga noonya nenju yakakadde kankubira ku muntu kabayina block ekyamangu awo n'olyako zoolideko. Abantu buli omu atwala abantu e London, America, ebyo Saudi Arabia, buli omu atandise company tours and travel. Zino forex bureau zituusa ssente. Exactly. Omanyi procedure gy'oyitamu alani okukola forex bureau. Naye wano eno okera bukezi ku macyango ofuna license ya forex bureau otandika fungisa ssente. Okola bintu byo. System ekyali eyo statement amafuta buli omu agulawo ka petrol station naye nga gomanya how dangerous it is mu lujja buli omu oba ovuga bw'otyo oyita mu byalo eyo nga buli omu ataddewo ka pampu mu lujja. Kati so embeera eyo gye tulina okuliramu ssente nga obudde weebuli si nnungi naye kanze anti buli kintu kirina advantage ne disadvantage. Kanze wajiwaso abantu bagamba ku Bulaaya mwebale mwanange sente zino mbadde sizifunanga olololo gwali wano ku ground banko bakyeyo bano bayita mu kyekyo kye beebaze nnyo. What brings those appreciations enyingi bwezi tiyo kati so consumere appreciation yene endala Entebbe apartment. You people, you are a gift from Allah. You are a gift. Yeah. You are a gift from Allah. That's why replacing you has never been a choice on my side. May the Almighty Allah continue to use you. Kati oyo yamala emyaka nga 3 nga takwata ku ssente, n'afuna omukisa omubi, n'afuna ka kampani kali awo yakangamba n'erinnya ne kamanaging ennyumba z'emyezi 6. Gayi n'afuna ssente n'alinnya ennyo n'agenda e Bulaaya okuba ekyeyo. Kati bwe yajja ye bambi completely and also talina time. Ayina kukozesa management tasobola njwezo ate nga ayina okufunamu akasente najja ewaffe n'atulayiza. It was a Sunday. Lwe yafuna time ne tugenda ne director oyo ne tugenda Entebbe. N'atuuza olukiiko lwa famire ye n'agaba bannange ebintu byange bano. N'abapangisa bonna n'abayita ebintu byange bano. Naye nga bw'atuzza ebbali n'omutima gukubagana. Temunkole nga bali. Nga kugamba ayina story to tell eri sad. Ne tumugamba febe tetubikola ogenda kufuna sente zo. After 4 years n'asindika eno message. Nga tewali mwezi gwali gubuuseewo nga tafunye milioni ze 6 mu emitwalo 7. Tegubeerangawo for 4 years. Ne wamato twetaaga okuleba clients baffe kadina. Yeah, true. Actually, we are planning okwavinga kuba baklansi tuyina bangi ate baklansi baffe abasinga abali mu mawanga g'ebweru. So tuplaninga kwavinga dina eyo. One, tulowooza nti abantu abasinga abava e Bulaaya bajja nnyo mu Gw'omusanvu n'Ogw'omunaana mu summer holiday. So tuplaninga okwavinga eyo wamato landlords dinner mu Gw'omusanvu n'Ogw'omunaana kozi bakama baffe bajja kuba we bali abasinga batambula nnyo mu Gw'omusanvu n'Ogw'omunaana. Ye plan gye tulina bamitingeko banyumyeko bainteractingeko. Abamu baagala n'okukulabako. Alan Close, by the way, I appreciate all you do for the company. Tulina mentor wa company
but I think oli menta naye mu company yaffe cause ettaffaali lyo ddene nti simanyi naye a lot nti ekintu kyo kiri I don't know how to explain naye nga we appreciate you nange bintuukako wano nategeera abantu bangi batupira alani abantu gyendaba nenga bano be bantu abanfolowinga nga bazito ddala oba okay Uncle Waswa, obadde okyatugamba mbadde nkyakubuuza gwolowooza bano abantu bali mu kuyita mu ki people appreciating not only Wamato but abantu bali mu kusima ku company ezibasololeza properties zaabwe but what do you think people are going through? People are going through a lot. First of all, Alan, buli lw'obeera ne possession ya ssente nga sizizo olina okubeera n'ekintu kituyita ekyokweresa n'obumativu contentment kaddemu buli lw'obeera bw'olwobeera ne possession ya olwobeera ne ssente nga sizizo oba mmeka beera n'ebintu bibiri beera ne contentment ku mutima ng'olina obumativu then ekyokubiri yagaliza oli nannyini ssente ono nannyini ssente zino mwagalize olina miliyoni 10 sizizo Alan zaagaliza oli nnyinize already zize za Musa naye zimwagalize oba kitegera Alan nti zino ssente za Musa zize ayino zikolamu kyakola ki kyayagala then naawe beera ne contentment nti ziri si zange kambeere n'ezange kati awo abantu abasinga 95% tetukirina osobola okukuŋŋaanya ssente mu bapangisa miliyoni 2 nga z'abalandi road bw'oba bino ebintu ebibiri byenjogereko tobiina ogudde ekigo ogenda zikozesa ayagala asooka azoozeseemu exactly bw'alyoka azimuddise kati makampuni amalala n'abantu baffe abalala kye bayitamu olaba naffe ku Wamato tukirina from our employees ne baziraba nga bazireese abasajja balina ssente ffe buli meeting yakubuulire gye tubeeramu twogera nnyo ekigamba zino ssente zizaffe tubakakase abaana tibanaye this is not our money muziraba naye si zaffe nammwe mukitwale nti si zammwe ebisatu obirabako ebina si bibyo olinako bwe kati ate era nako n'okatemaatema mu bo nga balaba. The moment you fail to understand nti this money does not belong to you ogudde ekigo okitegeera ogudde ekigo kubanga nnyini za zino n'enkya kati bw'anaazinona ngoma zo zijjawo ogenda mulimba n'enkya omulimbe ekivaamu odduke ezo company zidduka b'olambu simanya baalidde ssente zange baakoze bati kati ffe twasooka ne tuteekawo income eyaffe personal nti affe obulamu bwange butambulira ku miliyoni 2 nina wenzijja oli mumativu kati otunula eri ewuwo ku bibyo totunula ku byabano school fees z'abaana bange zibeera bwezi tezivaawa ziva wano teziva mu zino awo n'otambula 2 omulimu guno nagwo gwagalize company nga Wamato director Musa director Waswa jagalize otya jagalize ebeerewo nti ne bw'onooba ovuddewo esigalewo lumirirwa ne bali abakozi abalyamu nti bw'enaabeerawo bali abakozi bajja kusigala balyamu bw'enaavaawo bazze ku street awo bino ebintu ebigenda okuggisaawo kampani obyewale naye nga kyenjagala okukakasa nti bannaffe abali e Bulaaya abantu be bawa amayumba gaabwe gamanaginga oba baŋŋanda oba bakampani ekituufu kiri nti ssente bazijjayo baba bazirina naye ne zitatuuka ku bannannyini mayumba because of those 2 factors tebalina contentment
ate ne bali bannannyini mayumba tebabaagaliza ssente tebalina mutima gubaagaliza ssente zaabwe zino. Kyova ffe what we do, ffe landlord we tumanya nti tulina ennyumba ze zikola miliyoni 5, abapangisa bali mu control yaffe tusobola omuwa ne ssente ez'emyezi 3 mu maaso kuba tulina kiri tumwagaliza ssente ze zize naye tumwagaliza nnyo azifune. So ffe kyatuleetera okubeera nga bannabulaaya ekintu kye bayitamu ekibi ffe nga kampani twakibataasa. Tewali munnabulaaya gwe tumanejingira nnyumba akaaba era bw'abanga gyali please weesoleyo. Otherwise tulina obukakafu nti ffe tulina muntu gwe tukaabya mu baclients baffe. Abantu be Bulaaya kiki basinga okwemulugunya ku bapangisa be Uganda? Well, abantu be Bulaaya basinga okwemulugunya ku bapangisa be Uganda. One, responsibility. Nti omupangisa tebatwala property za landlords nga kyamakulu. Oli nakwata ennyumba abantu be Bulaaya bambi bakola amayumba gaabwe nga malungi olwekyo balaba yeri bajja nnyo test okuva eri obulungi. Abantu be Bulaaya baagala nnyo ebintu ebirungi n'amala obizimba wano eno ate abapangisa baataddemu ne bawonoona bwonoonyi ne batavaluwinga kintu ekyo. So nakyo kibagimulayizinga baba n'okwemulugunya okwo ennyumba zange bazoonoona biki kuba falana olaba e Bulaaya nti ennyumba nga bw'ogiyingira bw'ogifuluma ng'etukula beeti lanja atukula tapu namu bino kye kati ate wano baffe Uganda si bekiri kati abantu be Uganda sinki bazimenye mataala bakakuddeyo lampoolda omuntu asenguka n'asonka ne lampoolda n'azitwala n'ezisoketi n'azijjamu n'azitwala kati so abantu be Bulaaya baba n'okwemulugunya okwo ennyumba yange bagibbyemu bino bagibbyemu biri kuba tebabimanyidde Bulaaya tebiriyo ebyo nga tebabisanga awo ne beemulugunya. Kale nga tumaliriza last remarks ezigenda eri abantu baffe be tulina already tubasaba munywere naffe. Waba nga waliwo obuzibu bwonna mujje mu inbox zaffe tubugonjere mbagirawo. Abo abatannajoyininga Wamato Estates, it's not too late for you. Tubasaba mujoyininge Wamato Estates Management Uganda Limited for better and transparent services. Tumanaginga ennyumba zammwe ez'abapangisa oba apartments sente zammwe tuzibawo omulundi gumu. Ekirala abaagala obbazimbira mujje tubazimbira amayumba ne apartments. Abaagala renovation z'ennyumba zammwe, painting, plumbing, kuteekamu ndabirwamu and everything, bambi mujje tumanaginge tubayambe ku nnyumba zammwe. Twagaseemu n'ebintu ebirala bibiri alani mu company. Cleaning services. Mu company yaffe mwennyini mulimu cleaning services and fumigation. Oyagala ne bwoba siffe tumanaginga enjuuzo jangu otu hiring tujja kujja ne team yaffe tukole kye bayita sanitation ku apartment yo oba wakaawo. Tujja kufuuyira ebiwuka, tujja kufuuyira ebiku and everything mu Wamato Estates. Then n'abo abaagala obbakolera gardens okubasimbira ebimuli omuddo na biki byonna services ezo tuzirina. Oyagala ebimuli eby'omulembe, oyagala garden erabika obulungi, jangu mu Wamato ffe tukukolere choice tulabe nti kino kye kisaana ennyumba yo, kino kye kisaana apartment yo, tulongoose omulimu gwaffe gwa real estate. Kankubuuza my last question before nga sinagenda wa Uncle Moze kumaliriza. Gwe ng'omuzadde nga taata ettaka olimanyi ebintu byonna n'obikola okulima okukola okuzimba ozimba amataka ogamanyi. Singa mutabani wajja olunaku olwaleero olw'omulabi atulaba bavubuka bato mulimu abakulaba nagamba nina miliyoni 12 swama advising akola ki nga muvubuka muto? Miliyoni 12 mu real estates mpozi mu advising agenda eyo wala mu kyalo n'agulayo eka ng'emu. Eka y'emu asobola okuteekako emiyembe egikola juice. Nina batamani bange Dalausi ne Najib abakola Dalausi juice
akatale kali wide akeja emiyembe ogenda ng'ogula eka yemu ng'osimba keja emiyembe bwe gikula ojja buzzi wano nze nga nkutwala wa Dalhouse juice nga bagikugulako gikulya mbanga ki I don't know naye nga kyemmanya akatale keja emiyembe eja juice ko weekali nkalina batamani bange ba Dalhouse juice bakayina milioni 12 agulako AKM wa Bulemeezi Bulemeezi 1 acre is around 10 to 12 millions so you can advise omuvubuka bw'aba afunye milioni za 12 agenda agula ettaka eka yemu atandikira ku obuntu ka project ke katonotono kagenda kakula bana abataagala kuva mu kibuga usobola okugulawo omudaala gwa mobile money awantu awalungi awakola naye kimbalenga okugaa nti naye olina kuba careful ebintu bibiri beera careful ku bulamu bwo n'ebiseera byokolerako ate tokyakala nnyo kuba ka commission ke bagaba katono bw'onootandika okukacakalamu ojja kwekanga ng'ezibadde milioni 12 osigazza 8 milioni 10 ku 12 omwana ayingidde farming akusinga butereevu nakimbesinzemu obudde bulungi nnyo problem nti abavubuka ebyo tebabyagala babirabanga ebitali bya mulembe naye nga muli ssente oba milioni 12 mukole partnership mwegatte problem nti tuyina nnyo buki mazima na bwesige naye singa obeera ne milioni 12 n'oli n'abeera ne 12 n'oli n'abeera ne 12 ne mwegatta ne mugatta amagezi ne ssente n'ebiseera musobola okugyamu ekintu okitegeera kyenkubiriza abavubuka nti ng'ofunye milioni ezo 12 nga Alani bwagambye topapa kola consultation ojja kubeera ng'ojjamu ekintu ekiki it is a lot of money ate n'abagaggawadde bayinza okuga nti yatandikira ku $5,000 milioni 5 milioni 2 okitegeera kati empeerayo Kadaama amagezi kano kubajja kamusaliramu singa Kadaama wange akomawo Uganda ng'akomawo leero ng'alina milioni 6 osobola muwa amagezi ki gwe nga taata olwakubuuliza taata nkomyewo Uganda naye saagala kuddayo nina milioni zange 6 ku research entono gye tukozeeko ne kuba Kadaama bwe tureceivinze ku ofiisi ekimu ku kisingo battalaavu babeera eyo abavubuka bawano ne babalimbalimba kati bwe bakomawo sente omudiri gwonna bagukwata ne baguwaaba abavubuka aba basudde mu laavu kati Kadaama mpuliriza bw'omala okukwata sente yo omukwano gusse ebbali tokkiriza musajja kulimbalimba bw'omala okuteeka omukwano ebbali awo ogenda kukola ekituufu kuba ekisinza obbattira ssente kantu ako abasinga obungi yazitutte sente zange najja ku ofiisi ng'akaaba boyfriend wange yankoze bwati kati ekyo kasooba nga tokiriimu jangu ku office bulungi ne milioni ezo 6 oba 10 we will advise you accordingly no consultation fee paid for Kadaama naye gwe Europe sasula na America sasula Thank you so much. Uncle Mose, unasho yagala omaliza nakyo? Nkozi nze kyenjagala okumaliza nakyo ntegeeza abantu bonna abali mu diaspora, America, Europe, Canada twala tugende nti mukozese nnyo companies okumanaginga properties zammwe than okozesa ab'enganda muleme kwawukana n'abanganda ekyange kyekyo nkozi ntumirako nza tumirako tumira nga sinatumira tujjukiza nti ogenda kumpa ku ssente omukulu w'eggwanga ze yatuwadde nga babloga ne bakwano bamwe yatogambye bagambye mutuweeko anti yagamba content creator ate ndabyo parkings ekyuma Ankomoze kya neighbor ndabyo parkings ekyuma bwerwala Ankomoze ala ni chuma kyensanze mu lujja nkyavuga Toyota ndi ku Toyota muna bemmotoka gyayita Toyota mujja kwewuunya musajja ndi ku Toyota kozi nga neighbor musajja jail ija parkings wabwerwawo ate ko kubanga babawadde sente nyingi personalized waliwo kuluza omulala gira Ankomoze tuve wano ankozi bannange mbagamba nti nno muleete emirimu mu Matters Management tuba managingireko ne consultation yabwe nzo tukubere essimu n'otwebuuzaako we are always free okuyambako tubaagala nnyo
tumerako nkozi ku baana bange, I love them so much. Ashirina, Amira, nyina bangi balinga munana. Ashirina, Amira, Safina, Amani, wali musajja muisiramu tumira abaana. Amal, Alia, bangi baagala nnyo. Bambi n'abakyala batumire. Nabo mbatumiddeko. Batumiddeko otya? Mbatumidde. Nti mukyala wange gundi ne gundi gabonenya abaana. Mbatumidde bonna abakyala. Waalaikum salaam. Bane tubaagaliza n'okusiiba okulungi. Tusaba Katonda atusobozese ekisiibo kyaffe tukimaleko bulungi. Insha Allahu taala tutuuke ne ku lunaku olukulu lwa Eid nga ffenna tuli balamu bulungi nga ate tuli basanyufu. Kale for now sanjagadde kubanga ate nsukka kwa n'olunaku lwali bannayfe. For now musebe bulungi.